Inside Story Uganda, real source of political updates. Embogole njibatule ba naye ewulira obuganga ebumanyi omanyi nti nze bweyita ku biyumba byazo tewali enyaga bugweze kumanyi ziwulira buganga zikutya ba zitya okufa embwa emanyi njikubesasi nenjitirawo okay abasuubuzi bano anti nkubulira nenkugamba wenjagala nti abasuubuzi tebalina kyekigenda okuva mu nsisinkano yaabwe. I want to tell you abasuubuzi tebamanyi kibalya ekiruma abasuubuzi there are two things. One, nti rent y'amaanyi. Why? How do you solve this rent? Nti banka zonna zaagwa mu Uganda. Central Bank neziwola sente. What does it mean? Nti omusajja azimba ekizimbe kye mu Kampala ewa Hamu nga tebaddukawo. Hamu alina sente ebweru nawa. Tovala kabanka kali kamubbe n'omulamuzi bakatambi mutte kakati kikutegeeza ki kisente zibawola banka ziba zivudde mu Central Bank nazo nga zigiddeko ki interest. Initially in the old days banka yabeeraga ne clearing house Central Bank nga mwena mubeera mu sente zaamu mu Central Bank ekyeka gyotutte wano mutuula nizivaayo. Today tewali bank ina sente. They are agents of the Central Bank. Kyola abakugamba governor bamulonde baki they know banka neile banka yagwa cooperative yagwa tefe banka yagwa yesulu ne bagisula nenjirwanirira paka luba musasudde bajja musasu. Kakati what does it mean? Twasomanga commerce ti bank ikolebwa abantu 200 ne batekayo sente muki. Kakati the Central Bank ye wadirira zino bank endala naye nga nezibakola ezitekako ki era bayinza okugamba nebakubeddira tactics sente bagende mu Bank of Uganda bajeyo. That's why mu sente za Uganda olabamu empapula ez'emitwalo etwana empya bakuba printing nga amini. Why? Basookinga abantu. Ugandans are keeping their money in their houses. Nange nzine waka. Nawo ina. Nange nina numba nkwasa omuntu. Why? Wagenda okera ku makya ogamba eti takisi nzikadde olwa COVID okera ku makya ogambe buli kimu kigadde n'alya ki. Do you remember that people used to walk to Kampala ne badeployinga amagye? Zenkolawo zendya double Z. What do you do? Okitegedde kyenkujjanjula. Have you understood what I'm explaining? Yes. That the commercial banks don't have money. They go to the Central Bank and they borrow money at an interest. When you borrow money from these commercial banks, it includes zewa nabo bambuze kunte. Okitegedde kiruma bata Uganda. Yes. Kiruma basuubuzi. It is a government. Nabagamba amafuta ga bulimba. Amafuta gatya? Amafuta getuyina tegaliyo. A country egenda okusima amafuta would be everybody coming here to set up gundi oba bidomola by'amafuta oba biki kuba oil avamu empapula avayo ki would see companies related to nankobirwa limba. Let me tell you, there is no evidence. One of the largest gold mines is in Buyekwe. I tell you, Muchibira. Gold bamusima busima. Nankabira yachika zetinze. Abatamanyi. Kadaka sejja bakata. Akibuyekwe. Musajja nave emulako n'agamba
mbuketuze bwetuzi. That's what it means. If a country is going to exploit oil, you would see signs all over. You would see signs. That's why I'm asking, I'm saying, instead of constructing this oil pipeline, why don't you buy trucks? They can transport trucks only for oil. But we are going to pay Tanzania for an oil pipeline when there is no oil. Naizo kubanga president bamulimba ngataliyo companies zinozo nezili ku international level obuze good okolomoyiti. I attended a meeting in London with the president. Ne bamugamba, you don't have oil on your side. If I don't have oil on my side, block the oil wells in London. Way back. Museveni bwabagoba. Ne bamugamba, we must negotiate with the Congo. Museveni nagamba, he tried, Mobutu, I tried, close it. If I don't have oil on my side, close it. Museveni nakera kumacha nakwata kuludi we namutwala Russia. Tealaba na Putin. Abarashe ne bamuga nti ate gwa mafuta go gali soft. Kuba mafuta gava mu miti nebisolo mu matabaka nuwo. Museveni gali wano. But the baso kan bamuga nti no, give us money to talk to Kabila. Museveni nabagamba, if I have to talk to Kabila, then gasigalewo. Ne bamuga no, amafuta go gayina obutwa gagenda kutachi nenka group ya bana Uganda. We can help you to talk to South Africa and Mobutu. Anonya kubba. Yeah, banonya kubba. Ababibe batambula nabo. Kakati kankubolire. Amafuta gali gabiri musanvu wegali. Bili 12 wegali. Nedda. Bili 21 wegali. Arage bili 25. And Museveni does not change. Mwaka gujja. The Ministry of Energy. Webali. Nankabirwa deals with fake companies. What is happening to your oil? Kankubos. What is happening to your oil? Edoguma, the Turkish president, came here. Why? Turkey, yakola Mogadishu airport. We have 40 soldiers over Turkey. Edoguma came here. Edogon. What did he say? Bwede yobali bamuwambi. Akakazi kasina watula mu Thailand ye family ngagenya. Bwekadde bakakolachi. Bakasiba. Wa South Korea akakazi. Chitawe wako yerwana urutalu. Bakasiba. Let me ask you. For tuine bishirani. For mu Baganda. Tuine bishirani. Itya. How would you explain these incidents that the taxi president came here and offered finance the oil exploitation? When he went back, he survived the coup. Sinawatura, when she went back, he's in prison. The South Korean president, who is the daughter of a celebrated general like Museveni, Yanunula South Korea, in prison. Kisirani chichi no. Chetuina. Kisirani chichi ni mafuta gano. Erana bagamba, ni musajja muganda, kusha. Ni musajja muganda, kusha. Nemba gamba. Tibwentunuli ya mafuta gamu. Let me talk like a Muganda man. When a Muganda man visits you
nga naze uwo nenkukyalira. Do you know what I do? Mpuliriza munyonyi. Nempulira abaana nga bagoba enkoko. Okitegedde? Namwe abasoka mugamba atasiima muganda na mulogo. Olugero olumanyi lw'abasoka. Siri musoga muganda ngaggo. Olimba. Ne bulijjo manyi oli musoga. Buli mpita musoga nina kiza. Atasiimba muganda na mulogo. N'abaziba bagamba. Abaziba. Bagamba. Kongo abamuzukulu wa kijjo oli musajja muganda. Kusubira kubanga okimanyi. Bate muyita musoga. Atasiima muganda na mulogo. Abaganda mulala ha akaite yanjumba. Abaganda njumba yali musajja muziba. Nga yekabaka w'ekiziba. Alaba abaganda batambula ekiro bagenda. Abaganda mulala ha akaite yanjumba. Njumba bamutta ekiro ne bamuwamba. Eyengabi enziba. Eyakaridinaali wamala yani oba yeyabasegona nziba. Kyola mama wange tayagala njogere ku Segona anzita eyo ngabi bajjawo ya magembe. Ekisiiza kibi kyatutira omukama magembe oliwe yamusuza yamutta ekiruna mbobo wa kabaka. Kyola abaziba bagamba abaganda mulala ha akaite ya njumba. Njumba yali mwami. Abasoka ne bagamba atasiima muganda na mulogo. Nebo mutire enkoko gwaloza ibali bamutumye musolo nebo anakuleka ababiri yibate manga ko bibatu. So what I'm telling you is this. Nti what we are seeing now, tetwina parliament, tetwina intelligentsia. Museveni yakyogeranga nnyo intelligentsia, abantu abeetegese okugula abasiru oba abatamanyi oba bali fake obwongo. Tuyina ki then? Anti kyenkubuli parliament weri we don't have abayina empapula engatte abaka ba parliament bagatirira. Anti kyenkubulira Plato yazalibwa mu mwaka 305. Nawandika ekitabo owa philosopher king. Yagamba nti a king must be a philosopher king, highly educated, surrounded by a council of wise men. Is Museveni surrounded with the wise men? I never advise about I never is Museveni surrounded by a council of wise men? Ochimuzaanze? Nze manya ina advisor full figure ababucha mani be advisor. Twina advisor ne handler. An advisor and a handler is different. An advisor, a handler, bomuli ekintu. President Museveni bankubira esimu ne bangamba President Museveni taranga chogamu ngali mu short sleeve t-shirt. Ningina ne mugamba Museveni used to listen to me and respect me. Bankuba bukubi. Museveni nankuba. Yali chamanyi. Nema inti amadoka na abasekale yabaleka wona akolaki. What does this man do? Oli musekalo. Museveni yandekera abasekale ne motoka. Because he appreciated what you did. Yes. Ate Museveni bomukolera alwawo. Kati Museveni akimanyi ti abali basokola abantu be bankuba. Nero akitakunonya because okunonyereze si anonya nze munonya. Anti akubuze. Anti muno tanambula. Ogambi bakusibira ekikokolo. Basibira ekikokolo. Ekinewunyisa gwo. Mbabye. Toyina na mikwano basobola kukusajali. No. Let me tell you, if I want to see Museveni, I can see him. Then see him. Namukolachi. Because okayagala kumanya sendo. Namukolachi. Wawogwa. Namukolachi. Tewali. Chenjagala kiri kimu. Yakugobanga mbwa. Do you have a role for me? Yanzita. Ndi Museveni kirumi. Ogamba yakugobanga mbwa. Yangoba kironga mubi wanko. Nakusula ku jirikiti. Naye anti akusasula mu currency. Anti sinira genda muki. 1.7. Kabala bafuna milioni 15. That's the contentious issue. If Museveni wants me to be an advisor, no kufuna nabali ze bafuna. 14. 15. Kakati nkugamba nti byabasuubuze bigenda kuva mu makulu tubyesonyiwa. Byabasuubuze biri bwebiti. 1,
Are they talking about taxes? If they are saying enkola system, you are age evaluate that tebajimanyi tebajitegera. You are age yabasomesa chimana. They are illiterate. I agree with them. Mubasubuzi bonna bali mu Uganda hamu yeroya. Chobola bamugadde mubba n'agaana. Nabagamba mu state house ngamba media. You have created a casita. Mukachi Gongo has destroyed Uganda Chamber of Commerce. Umanyinti London Chamber and Commerce. Abantu babeeranga minister certificate zaabwe. Sebagala in London Chamber of Commerce and Industry. Amugenzi. Yes. Nga certificate iri Bungereza. Kakati Chigongo bweyonona London Uganda Chamber of Commerce and Industry. Umuvuka najja kitaawe Lugasira. The man is called Lugasira. Natandeka obukofi namuwakanya. The person who is responsible for this mayhem is the former Chigongo's wife, Oliver Chigongo, who destroyed Uganda Chamber of Commerce and Industry. The woman is sold. I hope those are not false allegations. And I get a compabila. Okay. As long as Tiaba Suzi, London Chamber, Manya, Uganda Chamber of Commerce and Industry, Buyagwa. What do they do? Kasita, Kampala City. Oiri kulembera Thaddeus. Yes. Thaddeus Musoke yali. Ekolachi. Advocates for the rights of traders. Kampala City. Tribal outfit. Tribal? Yes, tribal. Yabaganda. I told you. Ndio Sekito was a spokesperson wa Kasita Sekito. Was a capuchet in yes. Echo chogedde tukireke tugende maaso. Anti kyenkubolera. Museveni bw'ogenda omulumba. You must be intelligent. Anokuba ngoli mugezi. Ngoli mugezi. So bagenda kusemba nacho. Ngoli articulate. Minister Misa Kabando wa Kampala. Lera tugambye nti kasita bava ku Lwokutaano abakulembeze week ejja no at some point days to come. Let me tell you. Abasubuzi bonna bagenda Nambole bagenda kusenkana. Kankubulire kibasoso kola. Museveni yabawa 7 concessions. Sekito namugamba nti jangu bitunnyonnyole. This is a repeat. I don't know whether those who your minister wa Kampala jabera. They fear. Stand. Yimirira wo. Nganze bayimirira nemba bana emba jawo. Myaka 10. Family ya febonyamwe. Batu bonyamwe yezanyi. Bakubejogo. Nemba jamu kusokola abantu. Did I tell you? I was watching a meeting today where they decided drop this business eyokusokola abantu. Mirundi has incited us. That's why I'm telling you, I'm going to meet Museveni. After all these trials? Yes. I want to tell him, I'm here at your disposal. Do you want me or you don't want me? Abakwewala. Anti nesifayo. Nkubi mulinzo nmukubejo kono. Nekakuba n'olutwe lwako okusokola banekakubejo. Nekakubejo oko. Ngenda bakubira akata. Nenga takwanukula gokubejo. Nga batunde mu mizi. Gokubejo nga yasi. Takwanukula. Obutambire bufuluma. Waliwo akatambire kalimu obukadde buna. N'obukadde 10 mu Uganda. Bimutuukako. Bwenjiwa. You think Museveni doesn't know? No, gambo gokuba gokubejo. Agwaloza Museveni tamanyi. Amanyiti joli. Why should you keep security, a government vehicle, and your salary? Museveni knows where I am. For the first time, okiriza nti ofuna salary. Yes. Kunako kaita. Asigamba ngakon salary budget. When I left the State House 10 years ago, my contract is Museveni ajiri winga. Waliwo olunaku lwe yabagamba contract ya mirundi nga sijiraba. Mwalojireta. Oinabyo omukolera. Museveni likes me. Okay, oinabyo omukolera. Bakubyejo ogo nendi bajjamu. Yali tategedde kye bankubira. Kakati kye mbagamba kiri kimu. Ti abo abasuubuzi b'omu Kampala. One. Tebamanyi kye balya. If I was a businessman in Kampala,
What I would tell the president is one, capitalize the banks. Omusajja azimba ekizimbe mu Kampala bamuwa emyezi eki grace period. Kyobala bebizimba babizimbira na kuki kutala kirona misana balaba. What does it mean that if you borrow the money from a commercial bank oyina okukolawo kalina bbiri abantu batandika okusasula? How do you construct a building mu myezi 3? A story building. Yes. Kyobalaba ibigwa emitayimbwa gomanyi fa Abaganda tukuyita mutayimbwa. Mutayimbwa okumanyi kutegeeza okuyimbwa kugumenya kugweta omutayimbwa. These are not any bars. According to a Muganda explanation, omutayimbwa means tegukola teguyimbibwa gujjanga bwe guli n'olaba emitayimbwa mwe mitayimbwa okutayimbwa ate nga gumenyese. That's their problem. Once you must bobayagala okufuna long term solution, capitalize the banks zawo. Banka ya Sudiru Sudiru mundize banka ye naira banka yagwa cooperative banka yagwa ngakajisola kaliwa. Kakati, what does it mean? I've explained to you. You have. What does it mean? These banks borrow zewola omugaga yewola banka zewola mu Bank of Uganda never tell coach interest because they don't have a clearing house. In normal circumstances, a bank reserves the money in the clearing house. Name Uganda bank zagwa. Kati Central Bank jovola buli kaseera waliwo sente mpya ezifuluma. Kati banka ya Central Bank yewola zino ki? Bank eno. Ekyokubiri, we are not the bankers. Tuli ba bankers. Tuli ki? Anti kyenkubuulira. Nagenze mu banka. Nzina account mu Stanbic. Stanbic mukwano gyange nnyo njagala nnyo. Tebanzikiriza na kuyimirira mu line. Saba kulaba oyita obuyizi. Naye nagenze mu banka nga nayo miliyoni 10,000. Oyina sente nnyingi. 2 nazijjeeyo. Bangambye mbuyogera gye wazijja. Gye nazijja. Bubuuza zaavaawo. Gye nazijja. You must explain. Why didn't you ask me nga nziteekako? No, but I think owulidde yazibanja. Kitegeeza nti zazzeko buzi zaguddeko bugitezi. Obujoozi. Ti money laundering. Ante etteeka lya money laundering balikukwata awo. Oba zazze lumu nga tezigendangako baba concerned. Zavuddewa. Oyina okunnyonnyola. Stanbic Bank tagiteeka mu bukadde 2. Najjayo sente nga nenzimalayo. 200 million mu Stanbic. When was that? Obukadde 2. Recently. Nkugambye nti mu Stanbic mwejjamu obukadde bwange 10,000. 2. Tebalina kyebambuuza. Eno banka yambuuzizza. Why? Millioni 2 obyagazaaki. Zanyoko. Waliwo azibanja. Zanyoko. Why banyonyodde? The question was simple. Zavuddewa. Waliwo akuba enduulu nti nazijjeemu. Kakati kyenkuulira ekiri kimu. Money laundering. What if you want you do those things? People keep their money mu maka gaabwe. If you have public holidays, people keep their money mu maka gaabwe. Ti abaana bange tebayinza gaana kusoma. Nembeera mwavu. Naye nga akawunti kuliko miliyoni 10,000. Byava wanyoko. Neteekamu miliyoni 2. Sente zange zonna ne bazimpa. Kuba nze n'emirimu gye nkola ebweru. Naye mu banki endala bwe baziyisizaayo mbuukolabwa. Nyonnyola sente. Stanbic yampa sente zange zonna eno banki endala yaganye. Gwoli Rwanda.
milioni zange bibiri oziremera oli Rwanda nkuloga enjovu asobola kumuloga enjovu kakati yinza okusuula eddalu kubanga what I'm telling you when I went to Stambik 200 million bazimba when I decided to use the same money abansasula ebweru miliyoni 2 baziremedde are we operating on the same law? If Stambik gave me my money without questioning, who are you? Kati waliwe yakubiye yesimu ntemuzikola ki? Temuzimuwa. Baziba baziraba. Zije baziraba. So wako zote wazijjeyo batonazijjayo. Nagamba oyo kibirango. Wazijje tonazijjayo. Namugamba kibirango abazi freezes. Bazi freezes. Nagamba kibirango ndi nokwata ku sente zange kulwaza enjovu. Alo sija balwaza enjovu. Bazi family yange ne yavuwala nekola ki? Oyina bikadde 2 buli mu bank. Twavuwadde. Bazi freezes. Family yange omulenzi atwavuwazizza. Mulezi muleke. Era kyenkugambye ndi mbasonyiye. Njagala tusonyiwagane. Kubanga mbalabye mu meeting nga baga nti omusajja atukubye. Okay. Yes. Katabo kano bakaita mafia politics, understanding their phenomenon. Yes. Get a sim to 5. Recorder. Okay. Ampuliza ku radio phone radio 7 akatabo kano kawandiki wa media consultant Kenyini Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mole na Matov ne Yowana Mirundi media consultant bakaita mafia politics, understanding. Mama wange bwe ndifa baba bumuwanga. Mama wange abakoledde yazaala omwana abakoledde. Mama wange akaba yazaala omwana tawanyize ensi. Omwana wange omugezi gwe sifunyeemu. Atawanyize ensi. Mama tonfunyeemu. Kubanga waliwo ani ku bantu ani ku bantu asokola abantu bwajjako nyamu ndanyamu. Abaana be baliteegula. Ejogo lyonna ennakusi yanyodde ku family yaffe aligiteegula. Kale sobola okukakana ensoma akatawo Mami Tamale. Nsoma. Mami muleke ajali akola mirimu gi. Yazaala Tamale mirundi gogambye atawanyize eggwanga. Okay, kale kansoma akatabo kali wano agamba during the recent East and Central Challenge Cup Sekafa, the thieves took advantage of the water-logged Nambole to advance their argument that there was need for a private unit intervention. Bino akatabu bino bikwatagana kulambula kwa Nambole Speaker of Parliament. Kubanga inambula byuko ngalambula. Yes. Okay. Nina kawandika di. Kano wakawandika see 2012 December. Sibye bino. Ebiri wakanso kenso mempulire. Kansome. However, Katonda yampa obwongo. Anje? Katonda yampa obwongo. Kyobola mangenda ewa muganda wange gundi. Bujingo. Era Bujingo ne muganda. Bujingo ne muganda wo. Omenye linnya Bujingo. Bujingo tamanyi linnya li. Nani oyo akonye ku Bujingo. Ku Bujingo kuliko Nsimbyerala muwala wa Malije yagendanga anadda aligenda okuddanga luwedde okwaba. Malije yakwata muwala omulungi namuteeka mu mpuku n'ateekako Obujingo is a strong stone. Je Bujingo bakayimba batya nani oyo akonye ku Bujingo. Ku Bujingo kuliko Nsimbyerala muwala wa Malije yagendanga anadda aligenda okuddanga luwedde okwaba. Nagamba Bujingo tomanyi linnya lyo. Lulimi kyolwo. Luziba. Omusajja akwata omwana w'omulungi n'amuteeka mu keevu n'ateekako Obujingo. Ejjinja ery'amaanyi. Kati bajjanga ne balikoonako n'agamba nani oyo akonye ku Bujingo. Ku Bujingo kuliko Nsimbyerala muwala wa Malije yagendanga anadda
yamuteka nga mukwesemu aligenda okudda nga luwedde okwaba olumbe ng'afudde. Ne buli yajjanga okugyawo muwala we ng'akoona ku bujingo. Linnya we livaawo akukuba ompa ku ssaawa eno katikati kuba otandika nako jagala. Okay, however, those using mafia politics don't reveal these factors below. How did it come that all participating teams in Sekafa tournament were hosted at Nambole? What happened to the other stadia like Kacheka, Mbale, and Bugembe? What authorities like State Minister Kajara don't appreciate is that this tournament did not start yesterday. Uganda has been hosting it for many years. In fact, in the early 80s, Muno newspaper hosted it. In those dark days, teams were divided to make the tournament accessible and enjoyable to many Ugandans. This is why strong teams went to Mbale and other places. What happened to these regional stadia, Mr. Kajara, before you moved to Nambole? Why don't you extend those billions to the improvement of Mbale, Kacheka, and Bugembe? The answer to this is that Nambole is targeted for its prime land and location, not its current state. There are many government properties in a worse state. In fact, when Uganda lost to Zambia in the African Cup of Nations qualifier, the wrath was directed to FUFA chairperson, WAFA President Lawrence Mulindwa. This was unusual in the world of soccer administration. Normally, it is the team managers or coaches who face the music, not the leaders of soccer organizations. The grabbers wanted to use Uganda's loss to Zambia as an opportunity to infiltrate into Nambole. However, the soccer community detected them from far, and that's why Kajara is silent. The Nambole trickeries are a replay of the Mengo team. It does this by applying mafia politics on Buganda properties currently in the hands of the central government. When they attack the president, they appear as if it was Museveni who took over the properties. They deliberately avoid the fundamental question, for it will expose their past mistakes and their role in the 1966 that culminated into the abolition of kingdoms. It is important to note that these properties are in the hands of the central government because Mengo leaders entered into a political alliance with Obote, and their fallout resulted into the confiscation of these properties. President Museveni did not play any role in the formation of KY-UPC alliance. The architects of the alliance were Abu Mayanja, Daudo Cheng, Michael Chintu, and Sir Edward Mutesa. Mutesa was warned against the alliance but ignored the advice and grievously paid for this. Secondly, those who accuse the president of clinging on Buganda properties deliberately avoid answering why. They have held several talks with the president. What reason or reasons do they have over the continued retention of properties of the central government? The answer is that they are using mafia politics. These properties are divided into three categories. These which belonged to Mutesa as an individual, the institution of Kabaka, and those under the local government of Buganda for Baganda. As explained above, if you want to get what belonged to the Buganda government, you must restore the 1966 status quo. But concerned authorities at Mengo have adamantly refused to that. The 1966 Buganda local government is provided for in the 1995 constitution as the regional tier, where tier means a chamber above an existing structure. Truth General ya Muhozi.
mbabulidde nga tandiko bali towulira bagente sujja mbadde bako ekifaananyi kya John Muhoozi eyaddizibwayo mu magye okuduumira akakofiira ka Mwami Museveni oli aganaaga owagira eno n'eri ffe bamu era nze ndi mukwano gwa gundi nnyo wali badde wa Muhoozi kubanga oli nali nkimanyi kankubuli gwe kyotamanyi nawandiika akatabo nenkawa Namyalo why we want him back ne Museveni ne bakamuwa nze nga maze okubala ti Museveni bw'omwereegamu ne bagamba nti Museveni oyo omulaba obusika bwa Museveni bulinga Rainbow nabagambye jo nti nayimba akayimba ka poet ka Nasale agamba kati two skies kayimba ki on a sunny day two skies went flying through the sky. They went so fast and they bumped their heads and started to cry. The old son came and said, "Oh, my dears, let me call your fellow skies to wipe out your tears." One came in the indigo, another one in the red, another one in yellow, another one in the green, and the rainbow was made. Kanasali. Nze n'omutwe guno omanyi nti zinagenda nga mu police conference ya Museveni nga sina katabo mbiraba ku minister Nyamutoro yawa speech the moment I started typing Katonda yampa obwongo Nyamutoro yawa speech ngene ako ka myaka emeka oba nina nsanvu awezi nsanvu ngera kuweza nsanvu kati akamyaka emeka era nabagambye nasoma nasale ekaliisizo waliyo nasale y'abayindi abaddugavu twalimu aba mutani wa Yowaana Mirundi gusomba ebbanja ndigeetakala mwikitange yagula emmotoka nga bayita ndigeetakala Mirundi n'abajerega Mirundi n'abajerega nti gusomba ebbanja mwewola munywa omwenge Mirundi yali muvumi nga nze bwendi ate weewaana mu kuvuma kwo era mukulu wange Sali yaga nti the Mirundi I'm talking about awandiika ekitabo kye to contract mine anti Sali ye yafuna obuzibu bwali bwe buti omusambo omatale musambo ogumanyi kukyalo nakugamba ti omusambo omatale wasanga mama wange ng'alima ng'omusajja ayina ekitwaliro ky'omuliro mu Kiwesi n'agamba mama wange omulangira omusibye bubi mama wange n'agamba nti omwana wange si mulangira omwana wange mukopi n'amugagwa erinda omwana w'omuki mulangira omuchwezi ati yesterday me mama agenda okutunula ng'omusajja ayina ekitawulo ky'omuliro ayolekedde Naalo. My mother made omuchwezi the second time n'amugamba nti mutabani wankaabirira sanganya kwebaka ate mwana wange oluvannyuma twasanga ekikindu ewaka omwana wankaabirira mukulu wange Saliba yakulira Bukojja ng'aluma amannyo ne bamutwala nga mwana muto nnyo kyova olaba yaga kitange mukambwe ennyo nze nalaba Mirundi yali musajja mugezi nnyo naye ng'ayina effujjo effujjo lye sikolaki sirijjamu naye at the end yakolanga effujjo lye nga nange lyenkola sikugambye tiyagoba Seemu ku kyalo musajja Seemu ne mukazi we bayina embwa nga bayita bwaffe waka ne bagenda balima Seemu ne mukazi we n'embwa n'eri enkoko ya waka Mirundi n'atubuuza nti ani yalidde enkoko ti embwa ya Seemu kale sikugambye tikitange yayina akagundi ku luguudo atakyama tonnamusa siwogana my father tonnamusa tompoganya yayina akapande kataddewo ati wulira kakati Mirundi
mugamba embwa ya Semu yalidde enkoko yo yalabika nga atalumiddwa n'asirika. Semu mukazi we n'embwa baba bagenda okulima n'abayita Semu yangu wano yabuuza mukazi embwa eyo balo akola ebyensonyi ku lubimbi nedda ssebo n'abuuza Semu embwa eyo yakuuma mukazi wombuulira nedda ssebo n'amugamba Semu ne mukazi we embwa yamu yalidde enkoko yange naye bwe njiraba enkya nga tirina nkumbi ku mabega ngikuba essasi erina ekimundu Semu yatunda ekibanja nadduka gwomanyi kitange tiyerina akapande ku luguudo siwogana atayagala kunnamusa ayagala okunnamusa ajja wano atayagala kunnamusa tompoganira mirundi yali musajja ngali wagume nnyo nga bwoba yagala okumubuuzako yina kukyamawo togenda anti togeza kuyima ku kkubo nti oli mutyabeeyo oli muti yateekawo akapande ke byenjagalira ddala atayagala atakyamye waka takolaki